atendezebwa agulumizibwe ekitaffe Tonda ne mama Namugereka abango bwangwa mu bwangire bwabo ndi kitangala mbasindika ekitangala ndi kwagala mbasindikira okwagala ndi bumu mbasindikira obumu ndi ddembe mbasindikira eddembe mbagombago kyewaggula erezaala enkambwe wakasigwa kuzikira balamusizaako bakika mwena abampuliriza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate kurakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omonda wepo ne wabweru Katonda atudde monda mu nzalamusa Katonda atudde monda mu ggwe nga Katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba obisuule mu guluka weeyongereyo n'obulamu bwo bikozese okubeera nga ozuukusa amazima agagutuddemu kati naakwera nga tutandika ebbaluwa y'akadde kano okuva eri muganda waffe omukama Aken saba tukole ekikoowe ekya mwoyo nga oyinza ekitangaala ekyeru mukama ate ng'ofulumya zaabu era mukama oyinza ekitangaala ekyeru fulumya zaabu mukama oyinza ekitangaala ekyeru fulumya zaabu mukama oyinza ekitangaala ekyeru fulumya zaabu mukama kwata ku mutima gwo owuliriza enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo lyettukuvu omwagalwa otudde omwagalwa tewajja wano kubeera ng'okolera ggulu nedda ekikola kye ekyaddala kitudde mu ggulu ekyakuleeta wano kwe osobola okubeera ng'ojjukira amazima gano era amazima gano gakufuulawo eddembe otegeere nti yeggwe omwana owa Katonda omulamu eyawangibwa mu butukuvu era nga yeggwe ekkubo yeggwe mazima era nga yeggwe bulamu zuula bwa Katonda bwo abeere wamu n'obutukuvu obukutuddemu weewaawo asinaba kubeera nga ntandika ebbaluwa y'akakadde kano sijja kukowa kubeera nga nzyongera okujjukira abasamize mwenna nti mikwano okutereeza lubaale ow'ekika tuyina okusalawo okumujja wabweru waffe tutandike okubeera nga tumuyimusa okuva mu mibiri gyaffe yeffe yeekaalo ya Katonda omulamu yeffe businziiro kino tekitegeeza nti tojja kutereeza businziiro oba kuteekawo obusinziiro naye yeggwe obusinziiro obusinziiribwako okutereeza obusinziiro obwa wabweru obugattaganye emyoyo egyawamu mu kika kitegeera so oyina okukola omulimu gwo ogw'omunda oyina okutegeera nti yeggwe bulamu yeggwe ekkubo yeggwe mazima osobole okubeera nga osaka amaanyi kola ekyombo abatannaba kukitandika mu kitandike it's never too late akadde tekayise tekannaba kuyita kola ekyombo gwe kennyini osinziribweko okusobola okubeera nga otereeze emyoyo egitudde mu kibbula oba mu kibbo ekigattaganya obusinziiro obw'ekika kubanga basinziira ku ggwe tuli bituli we are portals ezajja okusobola okubeera nga zireeta amayengo ag'eggulu ku nsi kubanga twawangibwa mu ggulu bwe twatuuka wano twalimbibwa ne tugambibwa nti tukolerera ggulu naye mu byaddala bazadde baffe batukuvu bawanga bituukiridde twawangibwa mu ggulu ne tujja tusobole okubeera nga tukka wansi tuddemu twejjukire yensonga lwaki ebitabo bibagamba nti amazima gammwe gabalifuula ab'eddembe we mulitegeera nti muli batukuvu muli baana ba Katonda omulamu you are the universe yemmwe balubaale then mujja kutereeza era mulabe ng'ensi yammwe etereera n'ensi yaffe ng'etereera ku lw'obulungi obwawamu enkola ezo ez'okulowooza nti tuli boonoonyi enkola ez'okuteekerera n'okuwanga ebintu ebiri wabweru waffe okuwanga amayembe simanyi okusiba abalongo byonna bya wabweru ebitudde mu nda yaffe tubikolerera munda then ne bitereeza amaanyi agatugattaganya mu bibbula ebya wabweru ekitegeeza nti ekibbula ggwe oli w'amaanyi nnyo okusinga ekibbula ekya wabweru ensonga lwaki Yesu abagamba nti atudde mu nda yammwe w'amaanyi okusinga oyo ali wabweru kubanga yeggwe yeekaalu ya lubaale era yeggwe yeekaalu ya Katonda omulamu
wobeera ng'omanyi nti nno akuzaala ali mu ggulu, embuzi ezaala mbuzi, endiga ezaala ndiga, wobeera ng'omanyi nti atudde mu ggulu ye Katonda, ate era ng'omuyita kitaawo, ate kati owakana otya nti naawe toli Katonda kubanga omuyita kitaawo, azaala ekyo kyavaamu. Ffenna tuli baana ba Katonda. Manyi bangi kibatiisa kubanga babateekamu that fear, naye w'obeera ng'ogamba kitaffe ali mu ggulu, ekitegeeza okkiriza nti kitaawo ali mu ggulu. Kitaawo w'abeera ng'ali mu ggulu ye Katonda, w'abeera nga ye kitaawo azaala bakatonda. Kitegera weewaawo. Ebbaluwa egenda bweti, tubalamusizaako baganda baffe, yenze Aken, mbalamusaako mu ddembe n'okwagala. Abaagalwa, tugenda kuddamu okubeera nga tukola obubaka bwe twabawa ewiiki ewedde, naye kati bugenda kubeera nga butambulira mu kubeera mu mayengo aga waggulu, si mu ssanyu. Naye omusomo guno guyina ekiruubirirwa kye kimu. Abaagalwa, abantu abasinga ab'omwoyo bakola enkola zino wammanga. Mu ngeri eno bakola bwe bati nti basooka ne bateekateeka obulamu bwabwe bubeere nga bwa mugaso, basobole okubeera nga basisinkana ebyo byonna oba n'okufuna byonna bye beetaaga, era n'ebizibu byabwe byonna nga birabiriddwa. Awo ne batandika okubeera nga bateeka essira okubeera mu mayengo aga waggulu. Obuzibu n'enkola eno, omuntu owa wansi oba ali mu makkati okubeera nga ateeka essira ku kubeera mu mayengo aga waggulu, kitegera kimuleetera okubeera nga akyusa olugendo lwe eri amayengo ago, ne kimuleetera okubeera nga ateeka essira ku birowoozo ebyo ebitudde mu bwakitinda, ate nga kino kiba tekiyamba kubanga n'obwanaalongo bwo oba kimuyita subconsciousness bujjudde obwawannema oba ebirowoozo ebiriko ekkomo, ate nga n'obwanaalongo bwo nabwo buwanga ebintu mu butalabika. Abalala beesanga nga bazibirira eri ebisiikirize byabwe n'obutamanya bwabwe oba ebizikiza eri ebintu ebyo eby'obulumi, bazibikira eri abantu abali mu bwetaavu, kigera era abamu ne bagaana n'okubeera nga bayingira eri obulamu obusoomooza, nga newankubadde wabeerawo emigaso ku ebyo ebibeera bigenda okubeera nga byagenda okubeera ng'ayitamu asobole okubeera nga afuna embala n'okukula mu mwoyo. Abalala bagaana okubeera nga balaba ebisiikirize byabwe n'obulumi bwabwe, kitegera kubanga bo babeera balabanga empulira ey'amayengo aga wansi, naye ate nga kino kibeera kitundutundu kukulako. Kitegera mu ngeri eno omuntu ono ayaayaanira enkola ey'omwoyo atandika okubeera nga akendeeza okukula kwe mu mwoyo, era kino ne kimuleetera okubeera nga akulaakulanya ekitambo kye eky'omwoyo. Kinaaligezezzaako okubeera nga mukola kiri bwe kiti wammanga. Ekisooka, gezaako okulaba nga obulamu bwo bufuna kyonna kye bwetaaga, era nga byonna bye weetaaga obisisinkana n'ebizibu byonna nga birabirirwa. Teeka essira okubeera nga weerongoosa, beera omulongoowa w'omwoyo omutukuvu akutuddemu. Ekintu kyonna we kiyimusibwa kirabe nga bwe kiri. Buli woolabe ekizibu kyonna ekibeera kizze, ebisiikirize byo nga bwe bibeera bizze, bitandika okubeera nga birongoosebwa eri obwannaalongo bwo.
ng'akadde kayiseewo. Sigira abaagalwa okukola kino ebiseera ebimu tekikuwuliza bulungi oba tekifaanana bulungi naddala mu lubereberye, naye ku mutendera ogw'okukula kiyamba amayengo go mu kifo ky'okubeera nga oteeka essira mu kkubo lyokka erikutwala mayengo aga waggulu oba okuteeka essira eri amayengo gokka aga waggulu n'olema kubeera nga oteeka essira n'ebyo byonna ebyetaagisa okubeera nga biwonyezebwa mu ggwe. Omwagalwa, wandiba nga oyina obulumi bw'oyitamu oba nga oyina ebizibu bingi by'oyitamu, abaagalwa ndi wamu naawe era nga nkuweereza okuwanirira kwange. Oli mu birowoozo byange, omutima gwange gugenda eri ggwe era nga njagala mbategeeze nti tewaliwo olunaku lwonna we sitalowooza ku baganda bange abatudde ku sseŋŋendo eno era nga tukola kyonna ekisoboka okulaba nga tubayamba we tubeera nga tuweereddwa akakisa. Mpola 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 tujja kusobola okubeera nga tutuukiriza ensi eyo ey'omu maaso etuddemu ekitangaala era nga tewaliwo asobola kikyusa. Abaagalwa, mujja kulongoosa obulamu bwammwe era nga mbaweereza okwagala kwange okuva mu mutima gwange. Nze muganda wammwe okuva mu Munyenye, Aken atenderezebwa agulumizibwe Kitaffe Tonda ne Mama Namugereka abanga obuwangwa obuwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe. Akume.